John Chikonyogo omwogezi w'ekibiina ky'FDC ekiwayi ky'e Najjanankumbi ng'ali ne bannakibiina basimye Katonda olw'okukomyawo masomogi mu ggwanga. Babibuulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza ku kitebe kyabwe e Najjanankumbi mu Kampala. Tulaba nti yakomyewo mu ggwanga ne tumulabako. Twebaza Katonda omukuuma obulamu bwe naye tumusaba Katonda ayogere okumukuuma Chikonyogo ku lw'ekibiina asabye abantu ku mitendera egy'enjawulo okukendeeza ku bigambo bye babadde beekasukira ng'Omutanda tannadda n'avumirira n'abakozesa obubi omutimbagano. Ffenna tukendeeze ku bigambo bye bakasukira munne kubanga Kabaka omwaffe ffenna aweesa Buganda ekitiibwa ate ebigambo bino twekasukira enjogera y'Oluganda eyinza okutuukirira nannyini kiggwa yakiweewuula. Asibye abakulembeze mu Kampala okussa obuyonjo bw'ekibuga ku mwanjo okubanga gwe mutima gw'eggwanga. Ffe tusobola okusasula omusolo mungi abeekasesa basasula okutulwanya oluguudo lw'amaanyi mu ttawo naye ffe toyinza kuvuga Kampala road n'ovuga kilomita Kampala road n'otasanga bukinnya. Ekiwayi ky'FDC ekituula ku Katonga Road mu Kampala kifundikidde enteekateeka zaakyo ez'okutalaaga eggwanga nga beebuuza ku bannakibiina oba baddeyo beegatte ku bannaabwe ab'e Najjanankumbi oba batondawo ekibiina ekirala. Erias Lukwago, pulezidenti w'ekiwayi kino, alabudde abavubuka abasusse okubuuza Retired Colonel Dr. Kizza Besigye buli wabaawo ensonga yonna. Olubimbi lwammwe saagala mukuwulira muntu yenna addamu kubuuza nti kano Dr. Kizza ali luddawa. Saagala kubuuza muntu yenna abuuza nti Lukwago aliwa oba Ssemujju aliwo oba Kaginda oba Honorable Awoliya. Olutabaalo lwammwe. Agumizza bannakibiina abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Buli lw'oba onoonye emmotoka yonna osookanga ki yingini kibode tekikutawaanyanga obwongo ekyo beera mugumu olutujja genda maaso. Wasabiriggwa ssente wa FDC e Katonga yeebaza abawadde obuyambi mu nteekateeka z'ekibiina zonna. Abo bonna bategese ababadde bategeka mu bitundu ebyo byonna bye tutambuddemu abeewaayo ne bateekamu ssente zaabwe n'ebiseera byabwe n'ebintu ebitali bimu okulaba nga meetings ezo zigenda mu maaso. And make sure that the governance of this country is good for all of us. Ekiwayi kino kitegese okubaako enteekateeka ze kinaalangirira ku ntandikwa y'omwezi ogujja. Teddy Buyinza ne Robin Nantale bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.